آداب الحج تغنى قسما كبكواتغنى نحجة. والحج لغة القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تعبدا لله تعالى. ekiyitibwa hijja kitegeeza mu lulimi olwarabu alqasdu, okumalirira. wa shar'an, amma mu sharia fahuwa qasdu baiti llahi alharam, ye muntu okumalirira n'ava mu nsi ye ng'agenze Makka li adai almanasik, ng'agenze kukola emikolo fi zamani makhsus, mu kiseera ekimanyikiddwa, ta'abbudan lillahi ta'ala, naye ng'ekyakikola kusinza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha ma'na alhajj, ekyo kye bayita hijja. Okugenda e Makka kitegeeza nti emikolo gya hijja gitambulira Makka. E Makka yewali Kaaba, yewali Safa ne Marwa, yewali Muzdalifa, yewali Arafa, yewali Mina, yewali Jamarat. Byonna byonna abahaji bye bakola biri Makka. Amma Madina yo bahaji bagendayo liziyara, kulambula. Kitegeeza omuntu asobola okugenda okukola hijja n'akoma Makka yokka nga tagenzewa, nga tagenze Madina. Ekyokubiri, fi zamani makhsus, emikolo gino egya hijja giyina ebiseera byagyo ebimanyikiddwa. Allah agamba alhajju ashhuru ma'lumat, hijja eyina emyezi gyayo egimanyikiddwa. Emyezi gya hijja giri esatu: Shawwal, Dhulqa'da ne Dhulhijja. Abantu batandika okwetegeka okugenda e Makka mwezi gwa Shawwal, naye nga hijja yo yennyini nnyini nekolebwa mwezi gwa Dhulhijja, okutandikira ddala ku lunaku olw'omunaana, yawmu tarwiya. Olunaku lwaki? Olwa tarwiya. Olunaku olw'omwenda yawmu Arafa, olunaku lwa Arafa. Ate olunaku olw'ekkumi yawmu Nahar, olunaku lw'okusala ebisolo. Kati awo haji aba asigazaayo ennaku endala 2 oba 3 okubeera nti emikolo agimaliriza, ze bayita ayyamu tashriq, ennaku z'okwanika ennyama. Naam, oba mu bitabo bya fiqhi olunaku olw'e11 luyitibwa yawmu an-nafru al-awwal. Yawmu olunaku olw'e11 luyitibwa si yawmu an-nafru al-awwal, luyitibwa yawmu ar-ru'us, yawmu ar-ru'us, kubanga olwo lunaku bayanikirangako emitwe gy'ensolo zaabwe ze basaze ku yawmu an-nahar. Ate oluddako olw'e12 yawmu an-nafru al-awwal, olunaku lw'okuva Mina olusooka. Ate olunaku olusembayo yawmu an-nafru al-akhar. Kati Allah kyagamba, faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi. Abayanguye mu nnaku 2, kitegeeza oluvannyuma lwa yawmu an-nahar, gwe n'ogenda n'okuba ebiwaji mu nnaku 2, fala ithma alayhi, toyina musango. Waman ta'akhkhara, ate abakeereye n'amalayo ennaku 3, fala ithma alayhi, naye talina buki? Talina buzimu. Mu bufunze zeze ennaku za hijja. وفرض الحج
في السنة 9 من الهجرة على الراجح من أقوال العلماء. حجة yalalikibwa mu mwaka ogw'omwenda okuviira ddala mu kusenguka kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, nera nga kyekigambo ekituufu ekyabamanyi. Waqiila fi sana sadisa, ate abamu bagamba hijja yalalikibwa mu mwaka ogw'omukaaga. والدليل على فرضيته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. n'obujulizi obulaga obw'etteekwa bwa hijja ye aya egamba walillahi ala nnasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabila. Allah alaalise ku bantu okukola hijja koyo alina obusobozi. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجة بعد ما فرضه الله ولفنما الله كجرالك، وهي حجة الوداع، ييتوا حجة الوداع، حجة يرمو كسيبرا. lwaki bagiyitayo batyo? ودع فيها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم yasibula abaki abasiraamu okusinzira ku bigambo bye yali ayogera, khudhu anni manasikakum la'allakum oba la'alli la ahujju ba'da aami hadha, muyige kunze emikolo gya hijja oba oli awo nyinza obutaddamu kukola nammwe hijja oluvannyuma lw'omwaka guno. Kati ebigambo nabbi yayogera abamanyi mwe bakijja ne bagiyita hijjatu alwada, hijja y'okukola ki? Y'okusiibula. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa antum tus'aluna anni fama antum taqulun wa fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta qala allahumma shahad. N'ekigambo nabbi kye yabagamba wa antum tus'aluna anni, Allah agenda kubambuuzaako, fama antum qailun, Katonda wanabambuuzaako kiki mugenda okwogera? Qalu nashhadu annaka qad addayta wa ballaghta, tukakasa nti otuukirizza neera obusiraamu obutusomesezza nga bwe bulina okubeera. Faqala allahumma shahad, nabinagamba nsaba Allah obeere muki? Obeere mujulizi. Kati ebigambo we bityo wabitunuulira, nabbi yalinanga ali mu kubasiibula abagamba ebigambo ebikola ki? Ebisembayo, ne bagiyita hijjatul wadaa, hijja y'okusiibula. Nabbi yagikola fi sana al-ashira min al-hijra, mu mwaka ogw'ekkumi okuva mu kusenguka kwe. Kitegeeza webanga hijja yalalikibwa mwaka gwa mwenda, eyo faani temusobola gikyusaamu konko oyo okukyusa olupapula luno. Empewo yaawo buli kaseera ekyusa empapula ki? Mugitunuze eri sheekh oba mugijjeeko. Naam, nabbi yakola hijjatul wadaa fi sana al-ashira min al-hijra, mwaka ogw'ekkumi mu kusenguka. والحج ركن من أركان الإسلام، نرى حجة mpajibu mpaji z'obusiraamu. وهو واجب مرة واحدة في العمر على المستطيع، نرى yalalikibwa ku muntu omulundi gumu mu bulamu bwe koyo alina obuki? Alina obusobozi. walistitaatu tashmul, nekibayita obusobozi bw'okukola hijja kyekino wammanga. Sookera ddala alqudratu albadaniya, omuntu okuba nti alina obusobozi mu mubiri gwe ng'asobola okukola emikolo egyo nga si mulwadde. Ekyokubiri alqudratu almaliya, obusobozi bw'emmaali, omuntu okuba nti financial ali stable, asobola okugula ticket, visa
accommodation, ebyo nabyo nanga asoro bisasura. Ekyokusatu al-amnu fi at-tariq, okuba nti mu kkubo mwagenda okuyita temulimu bizungirizi bya Iran. Ekisembayo wa wujudu al-mahram lil-mar'a عندما يشترطونه من الفقهاء. وجود المحرم okubira okwani kwa mahram ku mukyala naddala ku mazhabu g'abagamba nti omukyala talina mahram takola hijja. Naam, akasooka al-qudratu al-badaniya, obusobozi bw'omubiri. Akokubiri al-qudratu al-maliya, obusobozi bw'emmaali, ng'alina obusobozi obusobola okugula ticket, visa, biki n'ebigenderako. Ekyokusatu al-amnu fi at-tariq, ekkubo mwayita erimutuuse Makka nga lirimu security, kubanga obusamu tebukkirizibwa kwesuula mu kuzikirira. Ekyokuna wujudu al-mahram, wujudu al-mahram, walina okubeerawo mahram lilmar'a, eri omukyala ayagala okukola hijja. Indama yashtaritunahu min al-fuqaha, okusinzira ddala kwabo abamanya abalaba nti hijja y'omukyala tetuuka nga talina mahram. Naam, ekyo bayita istitaa. Kati omuntu alina ebyo, oyo yaba atuuse okukola hijja. Naam, babu liqtidaa bi sunani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, okubeera ntugoberera sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Webeera nga hijja ibada gye tusuubiramu empeera, kitegeeza tulina okugikola nga nabbi wagikola ki bwe yagikola. Khudhu anni manasikakum, muyige emikolo nga mugijja kunze. Naam, al-iqtidaa'u bi sunani rasulillah, okugoberera omubaka mu nkola ye ya ibada. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, حديث يفاق أبي هريرة نبي صلى الله عليه وسلم يقام. وفي رواية لمسلم، عدم رواية إمام مسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، نبي يتوب لي ونقر منا قام، أيها الناس، هبانجي موابانتو، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الله بالالي سيكو وكل حجة، هبانجي منا مجدم كل حجة. فقال رجل ومسجنا يمكن أقامبا، أكل عام يا رسول الله، بلمواك قلنا الله تلالي سيكو كل حجة سيكا تجيكولي بلمواك. فسكت نبي ناسرك حتى قالها ثلاثا، pako musajja we yakiddamu emirundi esatu. Kyeza yamubuuza akulla am, nga nabbi asirise tamuddamu. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nabbi oluvannyuma n'agamba, law qultu naam lawajabat, singa ngambye iye kyandibadde kimaze okukakata ku buli muntu yenna yenna alina obusobozi buli mwaka alina okubeera e Makka. Wala mastata'tum, ate temwandisobodde kuba nti buli kaseera mugende e Makka mukole hijja. Thumma qala, oluvannyuma nabbi n'agamba ebigambo bino, da'uni ma taraktukum, da'uni ay utrukuni, mundeke kwekyo kyensirikidde, mundeke kwekyo kyemba nsirise mukyo. Ay ma sakattu anhu, mundeke kwekyo kyensirise ne sibaddamu, oba mundeke kwekyo kyesiba nnyonnyodde nnyo, kyembagambye mukitwale nga wemba nkibagambye. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim, ababakulembera al umamu al madiya, emirembe egyayita gyazikirira olw'okubuuzabuuza kwabwe. Wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, n'okwawukana
liawamiri al-anbiya waljidalu ma'ahum, okwawukana ku biragiro by'abannabbi n'okukayagananga nabo. Nabbi abagamba kino ne bamuddamu kino, kayaga nti kyabaleetera okuzikirira. faidha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu, wembanga nina ekintu kyembaganye mukireke temukikola. wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, naye wembanga nina kyembalagidde ekiragiro mukole okusinzira ku busobozi bwammwe. Kati hadisi eno ekisookera ddala eyimu ku bye tuyigamu, anna alhajj la yajibu illa marratan wahida fi al-umr, nti hijja tekakata okujjako omulundi gumu mu buki, mu buwangazi. Hijja tekakata okujjako omulundi guki, omulundi gumu mu buwangazi. Kasita ogende Makka omulundi gumu khalas, ekyetteekwa kiba kikoze ki, kiba kikuvuddeko. Bagiyita hijjatul islam, eyo hijja obusiraamu bwekubanja. Zino eziddako zonna za kwongereza just naye esinga okubaliwa yeyekola ki, kyova olabanga omuntu hijja ye esooka alina okuba nti agirongoosa kubanga yebalwa. Zino eziddako zijja buzinga sunna, naye ebalwa ne bamalayika gye batunuulira okulaga nti empagi ekuvuddeko ye hijja ekola ki, teyeetaagamu nnyo malala. Naam, anna alhajja la yajibu illa marratan wahida fi al-umr, hijja tekakata okujjako omulundi gumu mu buwangazi bw'omuntu. Naam, ekyokubiri kyetuyiga mu hadisi eno, anna almuharramat yajibu ijtinabuha ijtinaban tamma, ebintu ebyatuganibwa kitukakatako okubireka oluleka olujjudde. Omuntu talina option ku bintu ebyaganibwa okujjako inda darura, okujjako ku darura. Naye wetaba darura tokkirizibwa kukola kintu kyaganibwa. Anna almuharramat yajibu ijtinabuha ijtinaban tamma, kuba nabbi yagamba ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, kyembaganye mukikole ki, mukireke. Eno enkola y'abantu mu kaseera k'embaga oba ak'essanyu ne bagamba omanyi lunaku lwaffe, lunaku lwa mwana, mumuleke afulume nga teyeebikkiridde, ayambale gomesa emikono nga giri bweru, mumuleke azinezinemuko amapiyano. Toyinawo okkirizibwa, oba lunaku lwa ssanyu oba lunaku lwa nnaku, shariya esigala ekuggalidde paka ng'otuuse ku mbeera yaki, ya darura. Mukitegedde basiraamu? Taarraf ila Allahi fi rrakha yaarifuka fi shidda. Naam, anna almuharramat yajibu ijtinabuha ijtinaban tamma. Ekyokubiri, anna alwajibat tuf'alu bihasabi alqudra walistita'a, ebintu ebyetteekwa, anna alwajibat, ebintu ebyetteekwa tuf'alu bihasabi alqudra, tubikola okusinziira ku buki, ku busobozi bwaffe. Ndowooza waba okusaasira kwa Allah nti ebyetteekwa yakimanya nti abasinga tuli banafu. N'atugamba fattaqullaha mastata'tum, mutye Allah okusinziira ku busobozi bwammwe. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb, saala ng'oyimiridde, oba tosobodde saala ng'otudde, oba tosobodde saala ng'oli ku lubiriizi. Naye ate ekyewuunyisa tebakuwa option ereka swala. Okitegedde nti mumuleke alumizibwa, bamugamba asaali ala halihi, olaba ne baba kusibidde mu ttooyi, mu toilet, eswala ogisaala naye ng'ogisaala mu mutima gwo. Okitegedde sheikh, toyina woowonera swala oba ebintu byonna ebyetteekwa okuggyako just fattaqullaha mastata'tum, okubeera nti tusinza Allah okusinzira ku busobozi. Ekyokubiri, ekyokusatu,
أن النهي أشد من الأمر أن النهي أشد من الأمر نعم okugana kunene okusinga okulagira kubanga nabbi yagamba wano kyembaganye mukireke ate kyembalagidde mukole okusinza ku busobozi nekiraga nti okuleka Katonda byatugana kinene okusinga okukola byakola ki byatulagira anna an-nahya ashaddu min al-amr ekirala سقوط الواجب بالعجز سقوط الواجب بالعجز omuntu singa alemererwa okukola ekimulagiddwa kimujjibwako nera wali qaida egamba la wajib bila iqtidar wala muharramun ma'a idtirar wa laysa wajibun bila iqtidar wala muharramu ma'a iqtidar ma'a idtirar ebyo biri mu qawaid al-fiqhiyya za Abdurrahman Saadi yaga nti teri kyateekwa nga tolina busobozi kukyo man istata'a ilayhi sabila ayina obusobozi agende Makka kati Makka ebeera yateekwa kwa ayina obuki nze atalina busobozi siri wateekwa lwaki laysa wajibun bila iqtidar ekintu tekiba kyateekwa nga sikirinako buki busobozi wala muharramun ma'a idtirari ate nere ekintu tekisigala nga kyanganibwa singa mbeera mu mbeera esembayo ad-darura kati awe embizi okugiryako nkuuma obulamu eba tekyali haramu gyendi wakyede sheikh naam kati هذا يدل على سماحة هذه الشريعة ويسرها kiraga obwangu bwa sharia n'okusaasira kwayo eri abaki eri abantu da kati agamba fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wembanga nina kyembaganye mu kyewale wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ate wemba nina kyembalagidde mukikole okusinzira ku buki ku busobozi bwammwe eri ekintu ekyo naam babu fadli al-hajj wal umrah omulyango ogulaga obulungi bwa hijja ne umrah naam omuntu afuna ki singa akola hijja nero omuntu afuna birungi ki singa akola umrah عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بك أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم يقام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما سنقوم من تقول عمرة ناكلني عمرة اندالا سيذا ندينا عمرة كفارة لما بينهما Allah musonyi wa mazambi amatono gakoze wakati yao wa takfiru lisayyi as-saghair wa takfiru lisaghair orabe kigambo takfiru kiba kitegeza mazambi matono kafaratu lima bainahuma kimusonyi isa amazambi gakoze wakati yao amatono wal hajjul mabrur wal hajju al mabrur ate hijja eri mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna omuntu Allah tayina mpera ja musasula okujjako ejjana qala ahlul ilm amanyi bagamba alhajju almabrur hijja jabaita mabrur huwa alladhi la yukhalituhu shay'un min alma'tham yahijju omuntu jakoze nga takoledde mu zambi lyonna ومن علامات قبول الحج ate mubonero obulaga nti Katonda akkiriza hijja y'omuntu ayarji al-abdu khayran ma kana wala yuawid al-ma'asi ye muntu okudde Uganda oba okudda mu nsi ye khayra ma kana ngalongoose nnyo okusinga we yali nga tannakola hijja wala yuawid al-ma'asi nera wabanga ina amazambi gabadde awangalirako
ng'aganaabira ddala tagaddamu. Eyo alama ke kabonero akalaga hajju mabrur. قال الحسن البصري رحمه الله إمام الحسن البصري يقام الحج المبرور حجة اكيرزدوا ما سقى الله أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يمونتوكم أو مشارو تجي يفوده زاهدا في الدنيا ngensena ajikendezeza mutima gwe tekyamutwala nnyo, ate raghiban fil akhirah nga buli kaseera omulaba awawanka kukola mirimu gya akhira. Oyo bwatyo awawankira okola emirimu gy'enkomerero, oyo omuntu afaanana bwatyo ye muntu eyakoze hijja Allah n'agikkiriza. Laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Kati oyo bwatyo Allah talina kyamusasula okujjako amuwaamu jana. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaal, hadithi baku Abi Hurayra qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man hajja hadha albayta, omuntu yenna alambula ennyumba eno eya Kaaba, falam yarfuth, natakola arrafathu wa huwa aljimaa wa muqaddimati, natakola bikolwa bya kwegatta oba kyonna kyonna ekitandika mu bikolwa ebyo. Arrafathu kyebayita arrafath wa yutlaqu ala aljimaa, ekigambo ekyo abamanyi bakikozesa nga bategeeza okwegatta. Wa dawaa'i aljimaa, na buli kyonna kyonna omuntu kyasobola okukola nga kimusindiikiriza okwegatta. Wakadhalika alkalamu alfahish almutaalliqu bishahwa, omuntu okuba nti ali mu hijja naye nga wawaanawaana bahajati, wabawaana akabina, wabawaana amabeere, wabawaana kati ebyo byonna byonna min arrafath, byonna byonna biyitibwa arrafath. Ekyokubiri, omukyala ali mu hijja tebamwogereza, neera tokkirizibwa nakubeera bulooka wakati waabwe, tokkirizibwa kumwogereza nga ali mu hijja, ate tokkirizibwa kubeera bulooka nga yegwajja ebigambo ewa Fatuma n'obitwala ewa Qasim, n'obijja ewa Qasim n'obitwala ewani ewa Fatuma. Wadde ng'ogwo omuze gulabikidde nnyo mu bahaji abamu abataagala kusoma mikolo gya hijja nga tebannaba kugenda. Ye kasita asasula ssente ne bamuyita mu misomo tajja, alabikira Ntebe olunaku lwe bakola ki? Lwe bagenda. Bakwanye bangi abakyala b'abandi, naddala Emina awo omukuba ebiwaji awo, bamanyi waba wakutambula, bagenda banyumya, bakomawo bakola ki? Bakomawo banyumya. Waliwo nze gwe nalaba Emina ng'akwana nga neera agamba hajati nga watunda emmotoka. Kale so abo bonna ebyo byabakoze byonoona hijja ye. Hadha min arrafath, ekyo kye bayita arrafath. Walam yarfuth walam yafsuq, walfusuqu alkhuruju ani taa. Ekigambo fusuqu kitegeeza alkhuruju ani taa, omuntu okukola ebintu ebiri wabweru w'okugondera Allah, kye bayita alfusuq. Allah agamba ku Iblis, fafasaqa an amri rabbi, ay fakharaja an taati amri rabbihi, n'agaana okugondera ekiragiro kya Katonda we kye yamugamba nti kola ki? Vunnama. Kati hadha maana alfusuq. Kati kyonna kyonna kyokola nga kiri khuruja ani taa, nga kirimu okujeemera Allah, obeera oyonoonye emikono gye gya hijja. Nga bahaji oba abahajjati ababeera e Makka ne badda mu lugambo n'okugeya mu hoteri eyo gye basula, batandika kunyumya ku bantu, ne banyumya ebyobufuzi, ne banyumya bo babanga abagenze okubeera nti bakola ebyo. Ebyo byonna basiraamu byonoona emikolo. Ekisembayo lam yafsuq, tukimaze rajaa kama waladatuhu ummu. Singa omuntu akola hijja ne yeewala ebyo byonna byonna, akomawo
ng'aliyanga akomawo ng'aliyanga olunaku lwe yazaalibwa, kitegeeza nga talina ki, nga talina zambi lyonna lyonna. Na eno tambi mugiwandiike nera bahaji bagimanye, bahaji bagikole ki, naffe abasuubira okugenda e Makka insha Allah. Alhajju almabrur yukaffiru adh-dhunuba al'azima lakinna huquqa al'ibad la tasqutu bimujarradi alhajj. Hijja Allah jakkiriza esonyiisa omuntu amazambi gonna manene, naye okola obukozi hijja tekikusonyiisa by'olina wakati wo n'abantu. Obaako mukategedde kankaddemu. Naam, alhajju almabrur ay alhajju almaqbul, hijja ekkiriziddwa, yukaffiru adh-dhunuba al'azima, Katonda asonyiwa omuntu amazambi gonna manene n'agamuggyako. Lakin naye huququl ibad, bw'obanga olina ebitateredde wakati wo n'abantu, la tasqutu bimujarradi alhajj, tebivaawo lwakuba nti okoze hijja. Qala ibnu Abdul Barr, omanyi gwe bayita ibnu Abdul Barr agamba ajma'u ala anna huquqa alibadi la tasqutu illa bil ada aw al ibra. Abamanyi begatta bonna nga tebayawukanye nti hijja esonyiisa amazambi, naye bye biri wakati wo n'abantu Allah tabikusonyiwa okujja ng'obibaddiza. Okyede Sheikh haji yenna yagenze e Makka, Allah yamusonyiye amazambi, naye ebbanja lya fulani teyali musonyi. Okyegedde, sente ze yakumpanya tebazimusonyi, ekizimbe kye yabba tebakimusonyi, paka nga amaze kizaayo wanyini wakyo. Omuntu gwe yageya, gwe yakosa, gwe yatta tebabimusonyi, okujjako ng'amaze kuzza huquq. Kale mbanga muba waana ebyana ebito ebitudde ku mufaliso mukimanye nti ebimu si byana bito. Mushahidi basiramu. Naam, ekyokubiri, qala ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Taymiyyah yagamba al-ibadatu al-mukaffira, ibada zonna ezikolebwa nga zisonyiisa amazambi, kalhajji was-salati was-siyam, nga hijja n'essala n'okusiiba, la tusqitu huquqa al-adamiyyin, tezisonyiisa ebyo ebiri wakati wo n'abantu. Musegedde, buli ibada gy'omanyi nga oba ogikoze Katonda akusonyiwa, nga olaba okola hijja, okusala esswala, okusiiba as-salawatu al-khams wa ramadan ila ramadan, nga we mugimanya hadithe. Allah okusonyiwa amazambi gategeeza ge gagali wakati wo naye agali wakati wo n'abantu. Olina sooka kwesootinga na muntu ng'amabanja, sente enzibe, obulyaza amaanya bwe wakola ku fulani. Kyova olabanga wonna asoma ebigambo by'abamanyi abamu balaba nti omuntu alina amabanja nga mangi ne hijja ye Allah tagikkiriza. Ogenda otya e Makka nga bakubanja obukadde 100, sooka osasula amabanja, kiza tonnatuuka genda Makka. Mukyayidi basiramu. Naam, tonnatuuka genda Makka, sooka osasula amaki, amabanja. Ekyokubiri, wadde nga abahaji bakigayalirira, ge mabanja ga Allah g'ababanja. Zaka, ekinneewunyisa omuntu okubuuka empagi ya zaka n'agenda ku ya hijja, ng'ate ogenda mu oda shahada swala, ani addako zaka, ye n'abuuka n'agenda ku ya kutaano ng'eyokusatu agirese. Kati naawo nawo tutereezeewo, naddala ffe abatwala abantu e Makka tubasomese n'okuwaki, n'okuwa zaka, kubanga eyo mpagi nga bagenze e Makka balina n'okuwa zaka, Allah agenda gibabanja yawma al-qiyama. Saba Allah abeere nga akkiriza hijja z'abaganda baffe, ate agifuule entandikwa y'okulongooka mu maaso ga Allah. Ruwiya anna Umara nadhara ila rakbun aidina min al-hajj, bagamba Umar olunaku lumu ayina delegation y'abantu gye yalaba nga bava mu hijja.
فقال لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا. Yagamba abantu abo mubalaba singa bamanyi ebirungi bye bafunye oluvannyuma Katonda nga abasonyiye, abamu bayinza n'obivaako byokola ibada ne bagamba ffe tumaze okutuuka. Singa Katonda abalaga ku mpeera yaabwe ya hijja n'engeri gy'abasonyiyeemu n'abibalaga bw'ati n'abakubirawo ttooki ne balabawo, kibamala bamaze okugamba nti nze siddamu kusaala siddamu kusiiba, ebyo Katonda byandaze bikola ki? Bimala. Naye agamba Umar radiyallahu anhu, walakin liyasta'nifu al-amal. Kano kakulu nnyo, liyasta'nifu, wadde nga baliwe batyo naye ate bandibadde kati batandika butandisa okukola, kubanga okusaasira kwa Allah n'ebibonerezo bye bikuuma omukkiriza wakati w'okweraliikirira. Okyede Sheikh kati kiregeeza yandibadde entandikwa ya haji yenna agenze e Makka okuggulawo peegi empya. Okyegedde Allah omusaasire n'amusonyiwa, kati ate aleme kuddamu kwonoona kitabo kino. Ebeera entandikwa yakola ki? Yakulongooka, baako bye weerekereza. Ogambe ebyo mbikoze emyaka 5 khalas yakfi, kikola ki? Kimala kantandike kulongooka. Babu qawlihi wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi yawma alhajji alakbar. Eno aya eri mu surati Tauba. Suratu Tauba Allah subhanahu wa ta'ala yagissa nga musunguwavu, kyovula banga teriko basmala. Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala agamba litanziliha bisayfi falasta mubasmila, litanziliha bisayf lasta mubasmila. Olwokuba nti Allah yagissa n'amateeka agalimu okulwana n'okuyuwa omusaayi, kiregeeza obusungu, kyobala nga teriko basmala. Ate nga basmala eraga mirembe, bismillahir rahmanir rahim. Kati bagiyita al-fadiha al-kashifa, sura eyaswaza neyanika obuziina bw'abaki? Bw'abashiriku n'abannanfuusi. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas yagamba lam yazal yanzilu fihi wa minhum hatta dhanantu annahu sayusammihim bi asma'ihim. Allah tiyalekerawo kussa mu sura eyo wa minhum mubo ngayogera ku bannanfuusi, paka we nalowooza nti agenda kwogera amannya gaabwe, ti gundi mutabani wa gundi, ne gundi mutabani wa gundi, ne gundi muwala wa gundi. Kati eyitibwa Fadiha. Kati sura eno Baraa, eyitibwa swati Baraa. Baraa kitegeeza kwesamba. Allah subhanahu wa ta'ala yagissa nga yeesamba enkolagana ebadde wakati w'abakkiriza n'abashiriku. Okuva na leero tetukyalina akakwate. Okyegedde wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi yawma alhajji alakbar anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasul. Adhanu bimaana i'lamun, kuno kulangirira nera kimanyikwe ng'okulangirira okwo kuvudde eri Allah n'omubaka we, ila nnasi ng'alangirira eri abantu bonna abazze mu hijja guno omwaka, anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasuluhu. Okuva na leero Katonda yeesambye n'omubaka we beesambye enkolagana ezibadde wakati waffe n'abashiriku. Ayina endagaano gye tukomako tetugirenewinga. Okyegedde ayina endagaano gye twakola tetukola ki? Tebagirenewinga. Okyegedde kati ekiwandiiko ekyo jukira aya yakka mu mwaka ogw'omwenda nabbi teyasobola genda Makka kola hijja olwa delegations ze yalina ez'amaanyi, abantu nga basiramuka, abakungu bajja okumulabako. N'asindika Abubakari nga ye amir, nga yakulembedde abagenda wa e Makka. N'amukwasa ekiwandiiko ekyo, kibakuntumye. N'amugamba njagala okisomera abantu mu hijja.
nalagira Ali ibn Abi Talib Abubakari wakowa nga gokikola ki ngokisoma kalimu kubyalimu tugenda biraba wamanga wano an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadithi baku Abi Hurairah anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu بعثه في الحجة التي أمره النبي عليها قبل حجة الوداع يوم النهر أبو بكر يسندك أبي هريرة أبو بكر يسندك أبي هريرة محجة نبي يا مفوريركو مكولمبزي nga nabbi tannakola hijjatul wadaa يوم النحر kunako lwekumi fi rahatin yu'adhdhinu fi nnas agende arangire mu bantu abagambe bine bigambo la yahujju ba'da al'ami mushrikun buli yeneno mushriku abadde akola hijja okuva na leero guno omwaka gwe gukoze eki tetwagala kulaba ku haram abashiriku ne babagoba ku haram ekyokubiri wala yatufu bil bayti uryan okuva na leero teryakirizibwa kuddamu kwetoloola Kaaba ngali buki ngali bute kubanga yali nkola y'Abawarabu ey'okwetoloola Kaaba nga bali bwerere kale ebyo ebimu ku byali mu kiwandiiko ekyo n'ebirala ebyalimu okulaga endagaano zikomyewa nga onasoma swati Tawba gosoma naddala page ezisooka ezebbiri ziraga bulungi ebyali mu kiwandiiko ekyo ekibayita baraa okegedde naam an Urwata قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص abantu gobusyamu tebuna kujja betolanga Kaaba nga bali bwerere okujjako ba Hums wal Hums Quraish wama waladat bebaita ba Hums bebali aba Quraish n'abaana baabwe bazaala kyeza bo bali balangira nga bo tebetolwa Kaaba nga bali bwerere naye nga basigadde bonna Abawarabu nga betolwa bali ki bali bwerere qila innahum kanu yaf'aluna dhalika tafaulan bita'arri min adh-dhunub amanya bagamba nti Abawarabu ekyabakozesanga ekyo innahum kanu yaf'aluna dhalik betolanga Kaaba nga bali bute tafaulan nga basuubira oba nga bakikola nga basuubira bita'arri min adh-dhunub Katonda abambula amazambi gaabwe nga yebeyambuddemu enki nga yebasigale nga yebazaalibwa ekyo kyekisooka ekyabakozesanga ekyo tafaulan bita'arri ani dhunub waqila atabara bagamba innama fa'alu dhalika i'tiqadan minhum anna athiyaba allati 'asaw Allah fiha la yaliqu an yatufu biha bakolanga kino nga balina enzikiriza i'tiqadan minhum nga balina enzikiriza mu mitima gyabwe anna thiyaba mazimengoye zino allati asawu Allah fiha zebabadde bajemeramu Katonda nga bakola amazambi nga bazambadde la yaliqu an yatufu biha tekigwanidde kuba nti betoloola ennyumba ya Katonda entukuvu nga bali mu ngoye ezo ezebakoleddemu amaki amazambi kati ekyo kyekyabaleeteranga okwetoloola Kaaba nga bali buki nga bali buswa obusaamu ne bujja ne bukitereeza ne bagaana Allah yatufa bil bayti uryan kifaananyi kirabika bubi ekyo teryakirizibwa kuddamu kwetoloola Kaaba nga ali buki ali bwerere fe abasaamu ne batuwa hiramu obusaamu ne butuwa hiramu fe abasajja ezo engoye ze twambala essuuka ebbiri ate y'omukyala engeri gyali nti almar'atu awra obwerere omubiri gwe gwonna bwerere omubiri gw'omukazi gusikiriza nnyo abasajja ne waba muddugavu ng'olukoba naye kyonna ekirabika ku mubiri gwe kisikiriza abaki kali gwe kubamu akafaananyi nga ajja ati Mastura ayambadde hiram labbaik allahumma labbaik eddoboozi lya musajja nanti nze ayogera ndi musajja ayagala nkole tashabbuhu binnisa
Sheikh abantu bandetolodde Kaaba amagezi g'abasajja gonna gandibadde kukubakyala siwe kiri kati omukyala bamuleka n'abeera mu ngoye ze nga waali wano e Uganda ng'ayambadde ebikaaya bye bw'ati wakola ki fe abasajja ne twambala ezo ze bayita hiram okyegedde ne bajjawo ekifaananyi ky'okwetoola Kaaba nga bali bwereere. Naam, kati wa Homs bano abasajja Abakuraishi n'abaana baabwe bo engeri gye baali nti luli olulangira baanyanga bo tebeetoola nga bali bwereere. وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الثياب يطوف فيها. kali bahumsi bano engeri gye baali abalangira nga balina olukusa olulondayo gwe baagala ne bamuwa engoye nerenge ekyo bakikola yahtasibuna ala nnasi bimaana yuadduna dhalika qurbatan wa amalan salihan inda Allahi ta'ala. Yuadduna dhalika qurbatan, ekyo bakikolanga ekyokubaako be bawa engoye nga banoonyaamu kusembera nakyo eri Katonda nera nga bakirabanga omulimu omulungi ogwo bafunamu ki empeera. yu'ti ar-rajula thiyab yatuufu fiha. kati mu Bahumsi omu yakwatanga engoye n'aziwa omuntu abeere ng'akola ki yeetooloola ng'ali mu ngoye. wa tu'ti al-mar'ata thiyab tatuufu fiha, n'omukyala n'awa mukyala munne engoye. faman lam yu'tihi al-humsu taafa bilbayti uryana. kati wabanga Bahumsi tebakuwadde wamalirizanga olina gyetooloola ng'oli buki ng'oli buswa. Arrijalu wannisa, abakyala n'abaki abaami n'abakyala. wali Muslimin hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, ate mu hadith ibn Abbas eri Muslim, kanat almar'atu tatuufu bilbayti wa hiya uryana, n'abakyala beetoololanga Kaaba ebiseera ebyo nga bali buki bali buswa. Fataqulu, omukyala omu yagamba nga ayinamu ku nsonyi, man yu'iruni titwafan, ani anjazika ku kyokwebikkako neetooloole. taj'aluhu ala farjiha, asobola oteekako ku Fatuma, abike ku Fatuma omuto at least. oyo nno yalinamu kuki ku nsonyi, ani ampayo kantu mbikeko wansi wano. kali baga nti asulul jahiliya ndozolabi ndi kyali kiseera kya butamanya wakyayide Sheikh, kyali kiseera kya kali museka kinga ensi z'abazungu ezimu oludde balinayo olunaku lw'okubeera obwereere. Temukimanya ekyo? waliyo ensi nga ne South Africa waliyo TV ng'aweereza amawulire alina kuba bwereere nga mukyala. Mwebiri mu nsi ebyakolebwanga edda bigenda bikola ki bikomawo n'essaawa zino. naye twebaza Allah ekyengera ky'obusiraamu nti obusiraamu bwabitunuulira nga tebikkirizibwa ne bitugaana. abasajja bavuga empaka z'eggaali bwereere e Bungereza. Allah kadi kayfa yaf'al idha qama Zaid kubanga eggaali eyinza onyonyogera zaidi fayaqumu wa yatashahad kayfa yaf'al. hadiso basiramu eyo jahiliya abikola bya buseegu. man yu'iruni titwafan, ani ampaka goye nebikeko wansi. taj'aluha ala farjiha, asobora okukateeka ku bwereere bwe buleme kulabika. wataqulu alyawma yabdu ba'duhu aw kullah fama bada minhu fala uhilluhu. olunaku lwaliro ngenda balagako ekitundu kya Fatuma oba yenna, kyonna kyembalaze sikkiriza muntu kirabako, kyonna ekyeyolese sikkiriza muntu kirabako, naye nga ogenda kontrolinga maaso g'abaani baleme kutunuulira. fanazalat hadhihi al-aya, Allah nassa aya eno okujjawo ejemize, khudhu zinatakum inda kulli masjid, mwambale engoye ennungi nga mugenda ku muki ku muzikiti okusinza Katonda. kaliso eno hadithi etulaga enkola ya hijja abantu ba jahiliya engeri gye bakolangamu hijja.
ekyokubiri netulaganira obusyamu nga bumaze okujja biki bye bwalongoosa ebyali bikolebwa mu bukyamu mu bantu ba jahiliya nga betolola Kaaba. Babu hajji nisa, hajji an-nisa. Okukola hijja kwabaki kwabakyala. Ekisookera ddala an-nisaa'u shaqaa'iqu rijal, an-nisaa'u shaqaa'iqu rijal, abakyala baganda b'abasajja mu mateeka. Otegedde kitegeeza nti amateeka agafuga abasajja ge gafuga n'abakyala illa ma dalla alayhi ad-dalil ala al-khususiyya, okujjako ekizze mu bujulizi nga kiraga nti kino ky'abaami kino kyabaki ky'abakyala. Naye etteeka we likka nti mukole hijja abakyala bayingiramu n'abaki, etteeka we likka nti musaale abasaala basaala n'abaami bakola ki basaala. Kati so okugenda e Makka okola hijja kwa abasajja n'abaki n'abakyala. In fact jihadi y'abakyala hijja ne umra. Aisha agamba yabuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah ala an-nisa'i jihadin? Qala na'am, al-hajju al-mabrur. Ya Rasulallah abakyala bakakatibwako okulwana jihad? Namugamba na'am, jihadi yaabwe hajju mabrur, singa akola hijja Allah n'ajikiza khalas aba afunye empeera z'omuntu alwanye mu jihadi. Kati kyekyenjawulo ku mukyala akoze emikolo egyo asingako ku musajja nti ye afuna empeera omusajja gy'afuna ate n'afuna n'ekyenjawulo abanga agenze mu lutabaalo n'alwana jihadi. Mutegedde? Naye abakyala mukola hijja balina amateeka agabakola ki agabafuga. Mu mateeka ago kwe kubeera nti alina okubeera ne mahram, alina okubeera neki ne mahram. Mahram yani huwa ar-rajulu alladhi tahrumu alayhi al-mar'a, ar-rajulu alladhi tahrumu alayhi al-mar'a tahriman mu'abbada bisababin mubah kan-nasabi aw ar-radaa'a aw al-musahara. Huwa ar-rajulu yamusajja allati tahrumu alayhi al-mar'a, nga omukyala ali haramu gyali eri omusajja oyo okuba nti tamuwasa, tahriman mu'abbada, ngo oba haramu obwo bugenderere bwalubeerera. Kitegeeza nga ne basigala mu nsi babiri takkirizibwa muwasa, bwe oba haramu obugenderere. Kinga taata n'omuwala we ne basigala mu nsi aba kiri haramu haramaini, kiri haramu haramaini, tokkirizibwa kuwasa muwala we. Ekyensi ne weerikyuka etya kati oyo taata aba maharamu wa muwala we, kubanga ne babeerawo atakkirizibwa mukola ki. Ne wali obwa haramu eri omukyala nga bulimu akatan, nga bwakaseera. Okitegedde ng'omukyala ali haramu tokkirizibwa muwasa naye mu kaseera nga bwe kaggwako okkirizibwa mukola ki. Ekyokulabirako mulamu wo, sisita wa mukyala wo. Wa antajma'u bayna al-ukhtayn, okuwasa abasisita bameka babiri kiri haramu. Naye ate singa omu gwoyina afa oba omuwa talaka ne mwawukana, ate kati sisita we aba amaze ofuuka halali gyokola ki gyoli. Nga olaba Zaina, Ruqayya ne Ummu Kulthum, abo bawala ba Nabbi babiri, Ruqayya ne Ummu Kulthum. Nabbi yabafumbiza omusajja omu gwe bayita Uthman ibn Affan. Naye ono yamala kufa, Nabbi n'amuwa owokumeka, nono n'afa, n'amugamba singa mbadde n'owokusatu naye nandimukuwadde. Okitegedde Sheikh? Kati obwa haramu bwa mulamu wo bwakaki bwakaseera. Mukyala wange mwabali wano muntunulire, mukyala wange tokkirizibwa musonga mu lugalo, ebbanga limala nga muyina afumba wange, okujjako omusabe nnyo Allah nfe oba muwe talaka, awo okkirizibwa okujja n'omwogereza, oba nanneeyambwa kasa twawukana. Kati obwa haramu bwa mukyala wange oba mukyala wo bwakaseera, sekyo kaseera ki ebbanga lyamala nga aliwo muakkatan, n'ebbanga lyamala nga mwawukanye abeera halali. Nera Abasiraamu temugezanga ne mukonda embinga omuntu
yawasiza mukamunne mukamukwano gwe tunzo bwa tuli ba mikwano nene uyawukana ne mukyala otechingana muwasa aba afuse halali je nkola ki tonkonde minga omukono guba gufu dali lwakigufa lwakiguwa mutadde ngo omwagala singa bodo omwagala lwakiwa mutadde ojeede sheikh mukamuganda we nga bawukanye khalas kadiso wasilamu mahram gobaita mahram ye musajja nga ali haramu eri omukyala nga takirizibwa muwasa obwa haramu obukoze eki obugenderedde kati ekireeta obwa haramu obwo nsonga mmeka nsonga 3 imma an-nasab omusaayi oluganda al-musahara obuko bwe bayita obuko siwe kiri oba ar-radaa oba okuyonsa okyegedde kakati oluganda lwe luluwa nga muwalawo kati yotosowa muwasa olwokuba nti gwa muzaala omwana omuwala wa muganda wo tokkirizibwa muwasa olwa nasab okyegedde ndowooza kayate radaa ye muntu nga mwayonka naye ebbeere wadde temuli ba luganda ng'abawarabu bwe baakolanga kanabbi sallallahu alaihi wasallam yayonka ebbeere ne Usman ibn Maz'un okyegedde nayonka ebbeere ne Abu Salama okyegedde kati abo yali tazaalibwa nabo naye baafuuka baganda be min ar-radaa kati abaana baabwe abawala babeera bakoze eki bamuzira naam kubanga nabbi yagamba ar-radaa'atu tuharrimu ma yuharrimu an-nasab okuyonsa kuku haramisa ekyo oluganda oba omusaayi gwe kiharamisa singa omukyalo ono amala nanyonsa okyegedde aba afuuse maama wange wadde si yanzaala olw'okuyonka amabeere ge okyegedde sheikh warradaa'atu min al-majaa omuntu alina kuyonka ng'akyakula nakkuta obwa haramu okuba nti bujja naye ennyonka yammwe y'abasajja abakulu kubanga mbadde manye ekyo mukirinze ennyonka yammwe y'abasajja abake kale yammwe teharamisa mukyedde sheikh naam jazakumullahu khairan kale gwe bayita mahram wa shurutul mahram shurutu za mahram naam tusoge tusale tumaleyo oba tukome wano tujja tandika kweno hadithi wana obudde bwebo kambalege shurutu zokka omuntu okuyitibwa mahram bebino wammanga kisokera ddala an yakuna dhakaran mahram ayina kubanga musajja fala takunu almar'atu mahrama limra'atin ghayriha omukyala tabira mahramu wa mukyala munne okyegedde nere ensobi twero gikola maama n'omusindike Tanzania ne muwala we olugendo luwanvu oba okoze haramu kubanga omusajja asobola bafunisa bonna embuto naam asobola ofunisa maama olubuto ne muwala we temwala bagataliko nfuufu maama ng'akayanira omusajja n'omuwala kati gwe ndowooza okirabe nti omukazi taba maharamu wa munne alina kuba omusajja kubanga omusajja walaba musajja munne amutya naye omukyala tatya mukyala munne oba omusajja tatya mukyala ne waba mukulu nera leeta obugero obw'ekyononefu enkulu tenywa ebyo bwe bityo ogenda okulaba nga yeesoloobosezza olweyo olukadde ekyokubiri balighan ayakuna balighan alina okuba nga akuze mu myaka kitegeeza atuuse emyaka gy'obusaamu gyaba nti mikulu myaka 15 n'okudda waggulu naye toddira kavubuka kato myaka 5 7 nti kabeere maharamu eri sisita waako ako bajja kakwasa ekindaazi bo badde eri kati otwala omusajja nga ne bamuwa ekindaazi asigala ku mulimu akiri akanula amaki ekirala aqilan alina okuba nga ategeera bulungi omulalu taba maharamu ekirala ayakuna ma'munan
alina okubanga mwesigwa mu ddiini. Baba mulimu ebisajja nga bipangira ba sisters baabyo, kigamba mwana nze mpa yeetaano nze mukulekere nzijaamu kati oyo tetumuwa, tunoonya ayina eddiini gwe tuwa abere mahram. Naam, tujja tutandikirawo insha Allah, obudde bugenze wangi. Naam, bulina okumukuŋŋaaniramu. Alina okubanga musajja mukulu ategeera nga mwesigwa. Kyekirala musajja akuze ategeera nga ate mwesigwa, bonna bulina omukuŋŋaanirako, oyo naafuuka mahram. Naam, subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.